owulira nti birimu muyeekera ayitibwa M23 kyokka abatunulizi b'ensonga bo balaba Rwanda na Congo. The Inside Story. Inside Story. Ensonga y'omunda tukutambuza siyonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekenneenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story. Ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN. Everywhere you go. Ekiriwo amazima gali nti omukulembeze w'ensi eya Rwanda Paulo Kagame n'omukulembeze w'ensi ya Congo Felix Tshisekedi tebakyerabawo. Yaddenga amawanga atuliriza agawerako n'okusinga mu ttunutunu lya South Africa gagamba nti bano bateese tiwali ayagala kuteesa. Kati twagala tugende maaso n'okutunuulira singa amawanga gano gombi Rwanda n'eggwanga lya Congo gaba gaganye okuteesa kiki ekiyinza okuddako kuba kulwanagana ebyaddala. Mbagambye nti bugenza okuwungeera nga Congo amaze okukuba entiisa. Bugenza okuwungeera ng'eggwanga lya Congo limaze okuba entiisa. Okitegeera nga bamaze okubayo entiisa. Yadde nga balabika ng'abanafu naye bamaze okuba entiisa, era entiisa gye bakubye evuddemu okufa kw'abantu 5 munda mu nsi eyitibwa Rwanda. Naawe ne twagala tulaba ani yaani eggwanga eritiwa erya DR Congo. Ani yaani wakati w'eggwanga lya DR Congo n'ensi eyitibwa eya Rwanda. Okitegeera singa tuba bakubateeka ku minzaani tubapimepime tulaba ani yaani bayimiridde batya obukoosi mu maanyi ag'amagye. Tewali yandyagadde biyinza kgenda maaso nokeka nti biddako ku muliraano kubanga eyo eri baganda baffe bangi. Bikosa n'eggwanga eritibwa erya Uganda byamaguzi bijja kuba tebikyasobola kuyingira Congo singa olutalo lugenda maaso n'okwongera okubalukawo wakati wa muwanga gombi. Naye katusooke tulabe Armed Forces of the Republic of DR Congo Tshisekedi agamba nti nze nerabamu obusobozi tujja kufaafagana n'omuntu yenna. Badde mbategeezezzaako ne bagamba nti eggwanga lya Rwanda limu ku ggwanga nga lirina amagye agali well facilitated naye ku sayidi y'eggwanga atulize eriyitibwa erya Congo bw'oba ogenze maaso n'okuba nti obeetegerezza eggwanga lyonna erya DR Congo balina abasirikale emitwalo abali active bonna emitwalo 19,738 DR Congo. Kati balina mu reserve mulimu emitwalo nga 38 abatali active naye nga mu reserve mwebali. Mu reserve nga mwebali eggwanga eritiwa erya Congo. Besigama nnyo ku byokulwanyisa ebigulibwa munda mu nsi ya Portugal, Spain, Bungereza, Bufaransa, US, Haiti, Netherlands, South Africa ne Belgium. Abakongo gye basinga okugula ebyokulwanyisa. Amagye g'eggwanga lino erya Congo agasinga ga ku ttaka Land Forces naye ate ne mu air balinawo Small Air Force ne wansi ku mazzi eggye ly'empingu balina Small Navy. Bano Abakongo bagambye bo beerabamu obusobozi. Commander in Chief ye Felix Tshisekedi ow'amagye gano talina bumanyirivu bwonna mu kulwana sina musirikale naye kale President yenna yabeera Commander in Chief. Minister wa Defense Cyprien Atamatabe yagenda maaso n'okuleka nti akola n'omukulu Kano Tishayi. Ekifo kye bayita Colonel Tishayi Military Camp kye kigenda maaso n'okuleka nti kikola nga Defense Department and the Chiefs of Staff Central Command munda mu ggwanga etibwa erya Rwanda rather erya Congo gye basinziira
ogenda maaso n'okuba nti bagaduumira. Basajja atuliriza abayitibwa abakongo bengezaako okulabika nti nkubuulira Fadak waggulu amagye g'eggwanga lino Major General Sungilanga Chisempiya Chief of Staff, General Sullivan Buki n'agenda maaso n'okuba nti akolanga Land Forces Chief of Staff, General Major Diome Amuli Bahigwa bamu ku bakulu magye g'eggwanga lino eriyitibwa erya DR Congo bagambye nti amagye gaabwe okusinga ga ku ttaka, okusinga bali nnyo wansi ku ttaka, Smaller Navy, amagye ag'oku mazzi, nenkutegeeza nti ne waggulu balinamuko obutonotono waggulu mu bbanga. Abasajja bano atuliriza abayitibwa abakongo Land Forces bwe basinga okuba nti beesigama, naye nkutegeezeza ne kugamba nti abasirikale b'eggwanga lino ne wabadde obalaba kusuulawo byakulwanyisa nga badduka, kigamba okuba nti ebisinga bekaddemu bye balina. Newankubadde nga ku ttaka nga bemagee nti amagye gaabwe bwayasinga nnyo okunyuza ku ttaka, balina zi main battle tanks omuli zi T55 omuli zi T72 T55 nzikubuulidde ezibagenda maaso nyokeka nti bakwayalinga okuva mawanga agawerako, tank omuli T62 PT76 atuliza abasajja bayitibwa abakongo bazirina bagamba nti basobola okwenganga eggwanga eriyitibwa erya Rwanda. Kakati ng'ogyeko amagye ago genkubuulidde balina Republican Guard ejje lino lyerivunaanyizibwa okukuuma omukulembeze bw'eggwanga n'okukuuma ebifo eby'enkizo ddala eby'eggwanga eriyitibwa erya DR Congo Special Presidential Security Group GSSP, bwe tubeera Kampala ebeera SFC. Kakati Abanyarwanda abakongo bagamba nti bye tulina ebyo bw'ogattako bye tulina mu Air Force okuva 2007 babadde active nnyo mu Air Force yaabwe, baoperatinga ne helicopters atuliriza eziwerako omuli zi MI-24 balina B-72. Basajja bayitibwa abakongo kakati bwe batu bwe bali bagamba nti mu byonna ebiriwo tetugenda kuteesa na muntu sekedi ne banne bagamba nti bwe kiba kyakulwana tujja kulwana, naye agamba okulwana asinze kutunuulira ggwanga eriyitibwa erya DR Congo. Okitegeera, asinze kutunuulira rada eggwanga erya Rwanda, naye olwedde ekibinja ekya M23 kyamuwambyeko dda ekibuga, asigadde abogula agamba nti oba ekibuga bakitutte dda ngenda kusigala nwana. Sekedi Rwanda Defense Forces ku saidi endala ge magye ag'eggwanga eriyitibwa erya Rwanda. Abanyarwanda balina nabali active emitwalo 3,013. Rwanda erina abasirikale abali active emitwalo 3,013. Kakati nkugambye nti bali balina emitwalo 19. Kakati bw'obala bali active bali emitwalo nga 15 n'ekitundu. DR Congo abasirikale bali active bali emitwalo nga 15 n'ekitundu. Okitegeera, kati yo Rwanda erina abasirikale emitwalo 3,013. Naye ate bateekamu nnyo. Omwaka ogwedde budget expenditure y'eggwanga lya Rwanda yabadde ya bukadde 154 ensimbi eza dola. Obukadde 154 ensimbi za dola zebakutte okuteeka mu byokwerinda by'eggwanga, naddala okugulira amagye gano ebyokulwanyisa bye gasobola okukozesa okwenganga omulabe yenna. Basinga kusuubula mu ggwanga erya Brazil, China, India, Indonesia, Israel, Poland, South Africa, Turkey ne Vietnam. Kati olutalo nga telunaba kutandika, Pulezidenti w'e Rwanda Kagame yalabiddwako munda mu ggwanga ettibwa erya Turkey, era abamu ku batunuulizi b'ensonga bagambye nti tomanya ettaka ayinza okuba yagenzeeyo ng'agezaako okwetegeka mu ngeri emu oba endala. Turkey, jjukira nti Turkey eryo Turkey oyo oba Turukiye wa Erdogan libadde lifuuse eggwanga erimu ku mawanga gasinga okusuubuza drone ennwanyi, nga nejjuuza eggwanga lya Kenya lirina zibasuubudde munda mu ggwanga lya Turkey. Kakati Rwanda ebimu ku by'okwansa byeyina ebigula munda mu ggwanga lya Turkey. Pulezidenti Kagame yabadde munda mu ggwanga eryo ennaku ziizo eziyise.
ataddeko Pal FM ekulira omuntu wa bulijjo nga ebigenda maaso n'okulabika nti bitambula. Rwanda Defense Forces amagye g'eggwanga eriyitibwa erya Rwanda ge gavunanza okukuuma eggwanga eryo nga bwe ngenze maaso n'okulabika nti oba oliawo nkutegeezezza. Bano abaali ba RPF ne bafuuka RDF nga bw'olaba NRA bwe yafuukamu UPDF kaakati n'Abanyarwanda okusooka munnange baali ba RPF kakkana nga bafuuse RDF. Chief of Staff ye General Mubaraka Muganga. Ame Chief of Staff Major General Vincent Nyakurundi. Air Force Lieutenant General Jinja Kwezi Mupenzi. Banyarwanda kakati baina Land Forces, baina Air Force, baina Military Health Service, Rwanda Reserve Force ne Special Units. Abanyarwanda okitegedde kakati bagambe nti bw'oba otunuulidde bali somehow organized batono ne bali organized. Baina major training centers already ezateekebwa munda mu ggwanga erya Rwanda. RDF Command and Staff College Nyakinama District etibwa Musanze Northern Province. Rwanda Military Academy Gako kitundu ekiyitibwa Bugesera District Eastern Province. Baina School of Infantry Combat Training Center ekitundu ekiyitibwa Gabiro. Basic Military Training Center BMTC National Kirehe District Eastern Province. Banyarwanda bagambi balabika nga bali equipped nnyo. Eggwanga lino eriyitibwa erya Rwanda okusinza Kagame agamba nti mpawo muntu yenna akyasobola kulirumba kubanga amagye gaabwe bagenda maaso n'okuba nti baga positioninga mu region zikumpi zonna ez'eggwanga. First Division evunaanyizibwa okukuuma ekibuga ekiyitibwa Kigali n'ebitundu byonna ebya Central ne Eastern Region. First Division y'amagye gaabwe. Kati Second Division y'amagye g'eggwanga erya Rwanda eri best mu kibutundu ekiyitibwa Byumba eno ekavalinga ekitundu kyonna ekyamambuka ne Eastern Region ya Rwanda. Division number 3 eri best mu kitundu ekiyitibwa Gishenyi eno ekavalinga ebitundu byonna atulize ebyamambuka North West Region. Kakati ne babeerawo ne Mechanized Division eyokuna bali mu kitundu ekiyitibwa Butale bakavalinga ebitundu byonna ebya South West Region. Artillery Division weri brigades omuli Republican Guard Brigade Kigali, Special Forces Brigade, Engineering Brigade, Baina Brigade Kibungo, Brigade Gasabo, Brigade Gisenyi, Brigade Butale, Brigade Gitarama, Brigade Jibaita Kigali, Brigade Rusizi. Bali somehow organized. Marine Unit kumaze kwebali ne mubanga abasajja atuliriza bayitibwa Abanyarwanda si bamaanyi nnyo mu bbanga naye tugenda okwetegereza zi helicopter omuli MI-24 weziri, MI-8 weziri, Cessna 28 okuva munda mu ggwanga lya America bazirina. Zino MI nkola y'Abasovieti yadde nga modu zamaani atuliriza nazo bazirina. Abanyarwanda ebimotoka ebirwanyi omuli Ratel 90, BTR, Panhard M3, BMP, ML90, Train 5, T54 byonna atuliriza babirina. Anti-tanka ezikuba tanka HJ9A enkola atuliriza ya mu China byonna Abanyarwanda babirina on their disposal. Webiri kakati bagamba Kongo bwerisalawo okubagulako olutalo zijja kudda okunywa. Kyekyo kiyinza okubabulya ku mawanga gano gombi. Eggwanga lya Kongo lirina abaserikale bangi naye balabika okubanga basajja batu bali yege yadde nga bangi era mbabulidde emirundi mingi nti n'abasajja bayitibwa ba M23 webenga nga amagye g'eggwanga lya Kongo bagayisa bubi. Abasajja basuulawo emmundu ne badduka kubanga nti ebyokwansi balina basajja batu bibulamu. Ekyokubiri nti ne training y'abasajja ba Kongo gye balina erabika nga ebulamu. Amagye g'eggwanga eryitibwa erya Rwanda kigamba okuba nti ndada Special Forces amagye ag'enkizo gatendekebwa namunda mu ggwanga eryitibwa erya Russia. Ne training schools ez'omulembe zibayina ogenda okulaba nga balina upper hand y'amaanyi ddala ku basajja bayitibwa Abakongo. Kale nno Sekedi buli lunaku bamulabula nti bw'olegezaako okutwenganga ojja kulabika nti boolyawo otuwulira abayeekera bamulemye mu kitundu ekiyitibwa Goma. Kakati ataasaba ggwanga ddamba. Eggwanga lya Kongo mbagambye kye bakoze okuwolera eggwanga ne bakasuka e Rwanda ne batta bataano. The Inside Story.
ensonga y'omunda tukutambuze syonna mu bbanga ttono nnyo. Amawulire n'okwekennenya ensonga ssemasonga mu program The Inside Story, ensonga y'omunda ekutuusibwako MTN. Everywhere you go. Sabukulula onyumirwe mu biseera bino ebyamawumula ne Star Times. Kino kyangu nnyo subscribinga teekako omwezi gw'oguddako ku Star Times olyoke onyumirwe upgrade oba okulinyisibwa ku bouquet eddako ku bwereere. Gwe Nova customer teekako play for copper bouquet olyoke olinyisibwe okudda ku basic bouquet eddako ku bwereere. Ate mu bakasitoma balina dish owa Nova customer teekako play for special bouquet olyoke ofuna okulinyisibwa odde ku smart bouquet ku bwereere. Ng'ate kyo si kyokka bakasitoma bannamukisa bakwewangulira omukisa ogwekwewangulira ebirabo mbagirawo okwo okugirako ne ZTE Nubia smartphones. Kino kiyitirivu Star Times ekikoledde mu biseera bino eby'ebikuutuko. Munnayuganda otawanyizibwa enwadde z'otategeera. Ffe aba Jedrin Service Center tukuletedde ekyuma kye twandiyise CT scan oba MRI. Wandiyagadde kumanya amagumba gafaanana gatya, emisuwa gyange gino giri gitya. Tuli wano e Namungona ku petrol station gye tuyita Tosha. Tukubireko ku 07781174 oba 0754 Abazadde b'e Luweero eky'ebyenjigiriza twakimala kasita twafuna Hamza Islamic Schools anti omwana olugendayo avaayo agenda ku university. Tulina nursery, primary, kusa ne secondary nga gonna g'abawala n'abalenzi ab'ekisulo n'abava ebweru. Mu bigezo bya UNEB eby'omwaka oguwedde ffe twakulembera anti twafuna first grade zokka. Hamza Islamic Schools tusomesa eby'oluzungu ne Islamic theology. Tutuuza n'ebigezo by'oluwalabu ebya IPLE ebya P7 oba biyite Sabia n'ebya idadi ku ddala lya senior 4. Tuyigiriza abaana eby'obulimi, computer skills, kusa ne co-curricular activities. Okuwandiika abayizi abapya kugenda mu maaso ku ssomero. Okutuuka ku Hamza Islamic Schools linnya taxi ezidde Luweero oviremu ku DFCU Bank n'ekipande kyaffe ojja kuba okiraba. Kuba oba oweereze WhatsApp ku 0772533748 oba ku 0704166529. Hamza Islamic Schools e Luweero. Oyagala okulya ekijjulo eky'omulembe?